إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغل ببتيبوا نبني ببتيبوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونوي مولي بإذن الله تبارك وتعالى، ومولي دا إبقام بإذن الله عز وجل. تبتجزان تولواليرو تولي كمسمو قفقتواتا عندك بإذن الله تبارك وتعالى. أغويتبوا oba ogwino moto gugamba nti hal yawmuka islamiyun abafe olunakulo lusilamu. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Iranga tuli kukujukira owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala buli kumacha nakawungezi. abafe abebitiibwa, hal tuhafidhuna ala al-adhkar ba'da as-salawat al-maktubat وهل تحافظون على أذكار الصباح والمساء؟ تويكوميد أبفي كوكو جوكرا الله تبارك وتعالى بولي لفنمر والصلاة إزالة لكبوا. أبفي تويكوميد كوكو جوكرا الله تبارك وتعالى بولي كماتا ناكاونغيزي. تولي كوكو جوكرا وجتوا الله تبارك وتعالى بولي كماتا ناكاونغيزي. هل يومك إسلامي؟ ونقول الإسلام olunakulo lulimu okujjukira Allah azza wa jalla buli kumacha nakawungezi. Bulubanga olunakulo lulimu okujjukira Allah tabaraka wa ta'ala buli kumacha nakawungezi, mwana wattu olimbyengera, oli mu bantu abalamu, oli mu bantu abeesiimye mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tereza butereza nniya, ogende mu maaso n'ekyoliko, oli ku kintu ekituufu omubaka kye yajja nakyo sallallahu alaihi wasallam. Naye bwe kibanga olunaku lwo terulimu kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala buli kumacha nakawungezi, obanga tulimu kujjukira Allah kumacha nakawungezi, olunaku lwo mwana wattu olabye nnyo era osubiddwa nnyo, era wandiba mu bantu abafu. Amakulu wandiba mu bantu emirambo egitambula ku duniya naye ng'oli mulambo mufu, kubanga olunaku lwo terulimu kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala. Jukira nnyo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala buli mbeera zo zonna ojja kubeera omuntu omulamu, ate ne Allah ajja kujjukira tabaraka wa ta'ala mu buli mbeera zo zonna biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Tuli ku adhkar ba'da salawati, oba tuli ku adhkar ba'da, oba tuli ku adhkar adhkar as-sabahi wal masa. Tuli ku adhkar as-sabahi wal masa, tuli ku kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala adhkari, okujjukira Allah kutukozesa buli kumacha nakawungezi biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Era nga tubeebaza ebbanga lyonna okubeera oba okutambulira wamu biidhnillah tabaraka wa ta'ala n'adhkari zaffe zivuddeko emabega zetuzze tusoma, zetuzze tuyiga, tuzitegeera ne tuyiga ensoma yaazo biidhnillah tabaraka wa ta'ala, alfadhan, enjatula, ne tubeera nga tuzitegeera enjatula zaazo biidhnillah, ne tuzitekera amakulu gaazo biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Ate mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atusaasire tubeere nga tuzikozesa biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Abakulu oluvannyuma lw'okubeera nga tutegedde tuyize engeri gye tuzisomamu entuufu, era ne tumanya amakulu gaazo, ne tumanya obukulu bwazo, kati ate ekibasigadde kwe kuziteeka mu nkola, tubeere nga tuzikozesa biidhnillah tabaraka wa ta'ala.
وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أذكاري zetumaze okusoma emabega nsubira nti zategereka bulungi nnyo era mwebalijja okubeera nga mwateeka y'amaanyi n'ebirowoozo n'okunyiikira okubeera nga buli omu yasoma biidhinillahi tabaraka wa taala. abatasoma mpozi be batono bebeekodowalira, abatasoma era abatazimanyi kuzisoma, abatazikolamu ensobi ng'ate tebaasoma beekodowalira era tebalina kibagenda kwekwasa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu kubeera nga tebazimanya kuzisoma era tebazikozesa. Wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan. tutwalenga emikisa gino biidhinillahi tabaraka wa taala, furas tutwalenga chances zino biidhinillahi tabaraka wa taala nga tufunye ebintu bwe biti biidhinillahi tabaraka wa taala. Kulwokubanga tumanya buyinza okutya ku makya nga tukyalina wojja nsonga nga zino biidhinillahi tabaraka wa taala kunnyonnyolwa kutuufu ku nsonga nga zino, naye kachansi bwe kabeerangawo mwana otuuka kwesanga rubbama tomanya oyinza okudda mu butakafuna so nga ate bwe kakuyitako oba bwe kakuyitamu nga wakakozesa mwana watto ojja kuganyulwa biidhinillahi tabaraka wa taala. Weegase ate ogase biidhinillahi tabaraka wa taala. Dhikiri yaffe ey'olwaleero biidhinillahi tabaraka wa taala egamba nti muzimu kwa dhikari zetusoma ku makya n'olweggulo yeeno dhikiri gyetugenda okusoma essaawa zino biidhinillahi tabaraka wa taala era nga nayo tulisoma emirundi 3 buli ku makya n'akawungeeze. Egamba nti raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan. Njiddamu raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan. Njiddamu obusembayo biidhinillahi tabaraka wa taala egamba nti raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan. Edweyo oba dhikiri eyo tugisoma emirundi 3 biidhinillahi tabaraka wa taala buli ku makya n'olweggulo. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dhikiri eyo eri mu hadithi ya Thawban ibn Bujdud radiyallahu anhu. Oba dhikiri eyo ebigambo ebyo ebiri mu dhikiri biri mu hadithi ya Thawban ibn Bujdud radiyallahu anhu nga yajijja ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Era mu hadithi eyo mulimu mwajja ebigambo bigamba nti anna man qalaha thalathan hina yusbih wa thalathan hina yumsi, mazima omuntu ayogera ebigambo ebyo mu kawungeezi emirundi omuntu ayogera ebigambo ebyo ku makya emirundi 3 n'abyogera era ng'obudde buwungedde emirundi 3. Man qalaha thalathan, omuntu abyogera emirundi 3 hina yumsi obudde nga bukedde ku makya, wa thalathan era abyogera emirundi 3 hina yumsi ekawungeezi ng'obudde buwungedde, kana haqqan ala Allahi an yurdiyahu yawma alqiyama, kiba kifuuse wajibu ku Allah tabaraka wa taala yakyeteekako okubeera ng'omuddu oyo agenda musiima ku lunaku lw'enkomerero. Waliwo atayagala kusiimibwa kwa Allah tabaraka wa taala? Waliwo atayagala Allah musiime tabaraka wa taala? Bino byonna byetukola olwaleero, okusoma tawhidi okumuteeka mu nkola, okusoma ahkaman okusoma amateeka g'obusiraamu gateeka mu nkola, okulafuula okutulofubula kwonna tusobole okubakola ekitwekolera mu maaso g'ekitwa Allah tabaraka wa taala, tunoonya Allah kutusiima tabaraka wa taala, tunoonya Allah kutusiima jalla wa ala. Kitunoonya toli kirala. Bino byonna obikola kusaala, kusiiba, kuwaayo ssente zo n'owa zaka ng'otuusizza okutoola zaka, n'ogenda mu hijja ng'ofunye emaali, n'osoma Qur'ani y'ekitiibwa, n'osoma hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, n'onyonya ilmu, n'osomesa, n'osoma, n'owasa mu mpasa eya halaali, n'otenda. Tegereka buluganda byonna n'ebirala onoonya kusiimibwa kwa Allah tabaraka wa taala, Allah abeerenga akusiima. Naye mu bintu by'olina okukola Allah akusiime tabaraka wa taala, teekamu n'ebigambo bino buli ku makya n'akawungeezi, ogambenga nti raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan. Ebigambo ebyo bikozese biidhinillahi tabaraka wa taala buli ku makya n'olweggulo, mwana wattu Allah agenda kukusiima. Tugambye nti mu hadithi mulimu ebigambo bigamba nti omuntu ayogera ebigambo ebyo emirundi 3 ku makya n'emirundi 3 olweggulo oba akawungeezi, kana haqqan ala Allahi an yurdiyahu yawma alqiyama. Hadithi eyo ogisanga mu musnad Imam Ahmad, ogisange mu an-nasa fi amal al-yawm wal-layla
إرجع جسنا بإذن الله تبارك مسند أبي داود والترمذي وإن كان شيخ الألباني يضعف في الكلم الطيب بإذن الله تبارك وتعالى نهي شيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى ناجي حسن حديث نجمل أنه حسن في تحفة الأخبار يجي حسن بإذن الله تبارك وتعالى أتى رواية إلي صحيح الترغيب والترهيب رواية إلي مصحيح الترغيب والترهيب إلي حسن لغيره أما كنت حديث توفو بإذن الله تبارك وتعالى تجي سنة سنة يوم بجانبه بيوكو جرا بلكم كانوا رجل بإذن الله إلى الطبراني يجوجرا بإسناد حسن نور جوجرا تساق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أما كنت حديثي بإذن الله تبارك وتعالى توفو إن شاء الله تبارك وتعالى إلي رواية إلي صحيح الترغيب والترهيب إجابة بكى جنب صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح muntu agamba kumacha ngobudde bunge ngobudde kumacha nagamba nti raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan ebigambo byo nabyogera kumacha ombaka agamba nti fa ana zaimu nze mukulembeze la akhudhanna biyadihi hatta udkhilahu aljanna agamba nti ngenda mukwatira ddala ku mukono gwe paka nga muyingize jana. Allahu akbar. Teberezamu yawm alqiyama tuyimiridde maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ombaka aveeyo alayhi salatu wassalam nga wayogera ebigambo ebyo ye kennyini yagenda okwekwatira ku mukono hatta yudkhilaka aljanna okutuusa kuyingiza ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Bigambo bikulu, bigambo binene. Mbagambye eriwaaya eri mu sahih targhib wa tarhib nga ntuufu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadithi ntuufu insha Allah tabaraka wa ta'ala tuberenga dhikiri tugikozesa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Katika tulebe ku makulu gaayo amatonotono. Mbaka tugambe oba omuddu agambe nti raditu billahi rabban nsiimye Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga mulezi wange. Allahu akbar lillahi alhamd. Ekyo kyoteekeddwa okukola okubeera nga Allah azza wa jalla osiima ng'omatira nti ye mulezi wo Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki? Kubanga ye yatonda, ye yakutonda n'akuteekateeka tabaraka wa ta'ala n'akulabirira azza wa jalla tabaraka wa ta'ala nakulungamya Allah tabaraka wa ta'ala kati oyina musiima. Ekyo wajibun alaina tukakatako kubeera nga tusiima Allah tabaraka wa ta'ala nti ye mulezi waffe. Raditu billahi rabban nsiimye ay qana'tu bihi nga matidde ne Allah kubeera nga ye mulezi wange. Lwaki? Kubanga yateekeddwa okubeera nga ye mulezi wange. Lwaki? Kubanga ye yatonda, yagabirira, yateekateeka Allah tabaraka wa ta'ala, yalungamya byonna, yatuwa ebyengera byetutamanyi Allah tabaraka wa ta'ala. Kati tekibeera nga kitukakatako okubeera nga tukola ki? Tusiima Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga ye mulezi waffe. waktafaitu bihi era Allah malira tabaraka wa ta'ala walam atlub ma'ahu ghayrahu era sina gwe nsaba mulala yenna, sina gwe noonya mulala yenna okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Kyekigambo raditu billahi rabban nsiimye okubeera Allah tabaraka wa ta'ala nga mulezi wange. Amakulu tifala ilaha ghayrahu bogama nti raditu billahi rabban, bogama nti raditu billahi rabban nsimbye okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala ye mulezi wange. Oba otegeeza nti fala ilaha ghayruhu wala rabba siwa fahuwa rabbi wa ma'budi, oba otegeeza nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako ye era tewali mulezi yenna okujjako ye era ogamba nti fahuwa rabbi, mazima ye mulezi wange Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe kibeera nga ye mulezi wange wa ma'budi, kati kiba kitegeeza nti ate gwe nsinza. Allahu akbar. Olabye amakulu ago gonna bwe gasika tawhidi, bwe gasika aqida, ekigambo ekyo bwe kisika aqida, buli ogamba nti raditu billahi rabb era bera ng'okyogera edduweno ng'okikozesa nga tugenda kati ogikozesa insha Allah tabaraka wa ta'ala, tugenda kutegeera ensoma yaayo, tutegeere amakulu gaayo ge tutandise okutegeera, then tugikozese. Kati buli ogamba nti raditu billahi rabban nsiimye, nzikiriza, matidde, njagala okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala ye mulezi wange, oba otegeeza nti la ilaha ghayruhu tewali asinzibwa mu butuufu okujjako ye, yesobola ki omusiimi okubeera Allah tabaraka wa ta'ala nga muleziwo, wala rabba siwa era tewali mulezi yenna alibirira bitonde okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa rabbi ye mulezi wange. Kati bwe kibanga ye mulezi wange nga musiimye, kiki olina okukola? Fahuwa ma'budi, gwe nina okusinza, ye musinzibwa wange Allah tabaraka wa ta'ala. Amakulu nti gwe nsinza Allah tabaraka wa ta'ala. Naam.
ambaka yatugamba ati wa bil islami dinan ay raditu bil islami dinan era nzikiriza nsimye ngonze matidde nokubira nti obusiramu ye ddiini yange. Allahu akbar. Tusimye nti obusiramu ye ddiini yo. Ekigambo al-Islam twakiraba dda biidhina tabaraka wa ta'ala tekyetagisa kuddamu ono twakiraba amakulu gaakyo mu bugazi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala twakiraba mu al-usulu thalatha ne tukiraba mu tawhidi ne tukiraba mu bifo bingi ekigambo ekyo twakiraba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kati ugamba nti bil islami dinan ay raditu bil islami dinan era nzikiriza obusiramu ngonze matidde ti obusiramu ye ddiini yange mwino iyo mu busiramu mwendina okusinza Allah tabaraka wa ta'ala si mu bulokole si mu bukurisitiyani si mu bulyahudi si mu bunaswara simbuki nina kusinza Allah tabaraka wa ta'ala ngampita mu busiramu bimaana amakuru nti lam as'a fi ghairi tariq al-islam sinonya era sitambulira mu kkubo litali lya busiramu mu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala ولم أسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى السكواتة وكجكو إتشوك إتوافق إتشواتغنا ني أمتيكا جديني يا الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم يجنكو عليه الصلاة والسلام رضيت بالله لبا وبالإسلام دينا إيران سميتو بسلام يديني عنجي نكسما رواتي ولكم يديني ينتوف yedini Allah jagala tabaraka wa ta'ala baddu ba musinzizemu era nga buli yenna alijja n'eddiini etali busilamu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tagenda jikiriza Allah tabaraka wa ta'ala Allah tagenda jikiriza mukimanyi tindo tekikirizibwa kiri haramu omuntu okufanga si musiramu tekikirizibwa kiri haramu omuntu okufanga si musiramu okumanya eddiini eno Allah jagala tabaraka wa ta'ala abantu bamusinzizemu Allah yagabu wachitiba tabaraka wa ta'ala nti inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam Allah tabaraka wa ta'ala nagamba nti wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin aya sose suratu al-Imran ne yokubiri ere mu suratu al-Imran Allah gamba nti inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam ad-din manyikidwa masogo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala busiramu era nga yeddiini babaka bonna gibajja nayo bakoolanga eri tawhid busiramu tegereka Buluganda Allah nagamba tabaraka wa ta'ala mu kitundu kirala era mu suratu al-Imran ti wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan omuntu yenna noonya obutali busiramu nti yeddiini fala yuqbala minhu Allah tagenda mukkiriza tabaraka wa ta'ala wa huwa fil akhirati min al-khasirin mwana watu agenda buyamula kiyama agenda kubira mu bantu bafafaganiddwa ngaloza nti yalimu ddiini ngaloza nti yalina okusinza nabyo Allah tabaraka wa ta'ala Allah bigobe tabaraka wa ta'ala muliro jahannam khalidina fiha abadan singo omuntu afa nga si musiramu kyobola bantu okufanga si musimu omuntu yenna okufanga nga tali nga si musiramu kiri haramu tekikirizibwa oba otuse ku bulabe obunene mu maso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obutabeeranga nawo omuntu afanga mwononefu Allah tabaraka wa ta'ala namusonyiwa omuntu afanga akola ebibi naye nga yali musiramu aqidatan wa tawhidan Allah genda musonyiwa tabaraka wa ta'ala bali bayagala Allah tabaraka wa ta'ala naye omuntu okufanga mukafiri nga mushiriku ekyo kiri haram okuba kiri haram Allah yagamba tabaraka wa ta'ala musota al-Imran ila yingine yagamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun abafe abange mwabakiriza Allah tukola tabaraka wa ta'ala abange mwabakiriza mutia Allah azza wa jalla ufutuvu okumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun temufanga tikabatandanga okufani kubatukako tikabatandanga ennaku zammwe Allah zewategekera ku nsi ne ziggwako ajali neetuuka okujjako nga muli basiraamu bw'oba toli musiraamu okufande kukutuukako mwana wattu bizibu ebitagenda kuggwa kukaaba kubonaabona obutagenda kuddamu okukomba ku ssanyu lyonna ng'ofiiridde ku bukafiiri n'olwekyo tubagamba ati tulongoose aqiida zaffe tulongoose tawhidi ekintu kyonna ekikoona mu tawhidi nga kiyinza okukukaafuwaza kiyinza okufuula omushiriku
wadde kigambo wadde kikola wadde embeera eyo gibeerera ddala wala nayo nnyo. Lwaki? Okufa kuyinza okutuukako mu mbeera ezo wallahi nga tuli musiraamu naye nga ate kikwasa ennaku nti oyinza okuba nga weyita musiraamu naye nga ate tuli musiraamu embeera zigende zikyuke. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah aganye tabaraka wa taala agambye nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temufanga okujjako nga muli basiraamu. Kyo kigeza nti okufanga omuntu siri musiraamu haramu, tekikkirizibwa, zambi ddene. Mwasoga kitwa tabakala okumanya zambi ddene. Allah tagenda kusonyiwa muntu oyo ne bwaba yakola ki, ne bwaba yakola ki, kasitafira ku bushiriku oba ku bukafiiri. Era ng'obusiraamu Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam ni Yaqub gye baalamiranga abaana baabwe. Ibrahimu agamba nti ya baniya, abange baana bange, inna Allaha astafa lakum ad-diina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mazima ddala Allah tabaraka wa ta'ala abalondedde eddiini obusiraamu nga yeddiini gye mulina omusinzizaamu, kale temufanga okujjako nga muli basiraamu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu, wala hawla wala quwwata illa billah. Tuti Allah tabaraka wa ta'ala tubeere basiraamu, tufenga tuli basiraamu. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yasabanga Allah tabaraka wa ta'ala yamugamba tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. So Yusuf, tawaffani musliman, ay Allah azza wa jalla nzitanga ndi musiraamu, ntusako kufa kwangwe nga ndi musiraamu, ennaku zange zimaleeyo ziggweyo zempazi wangerera okubeera ku nsi, onjija mu nsi nga ndi musiraamu. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, nzitanga ndi musiraamu, njija mu nsi nga ebbanga lyange ligweko ery'omu nsi, akatikitika akasembayo kakoone mu nsi muno nga ngenda naye nga ndi musiraamu. Wa alhiqni bis salihin, onsisinkanye n'abalongoofu. Nabbi Yusuf alayhi salatu, bwekibanga Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam atya okufanga mukafiri era asaba Allah azza wa jalla mujje mu nsi nga musiraamu. Nabbi Yaqub, Nabbi Ibrahim balamira ezzadde lyabo abaana baabwe nti Allah tabaraka wa taala yabalondera eddiini busiraamu, tebafanga okujjako nga basiraamu. Allah n'atwekesa okufanga tuli basiraamu. Bannange kiki oyagala baada dhalik, kiki okyayagala mu kutagala kututagala? Era tonnakakasa ebbanga eryo lyonna nti eddiini gy'olina obusiraamu yeddiini Allah gyayagala. Okyali mwekenyera muli okulaba abantu bakafiri nga bakafiri nobayita mbu bannaffe bali ab'eddiini endala, nobeera bigambo eddiini makubo, ebyo bikyakulimu mu mutima. Okyali mukasasiro oyo gwotekeddwa okusuulira eddala ebbali abadan, okwata ensonga entuufu gy'olinako obujulivu okuva ewa Allah wa tabaraka wa taala eyakutonda era eyakutonda n'assa obusiraamu omusinzizeemu. N'olw'ensonga eyo ebigambo bino bikulu: raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan. Ay raditu bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan, nsiimye n'okubeeranga Allah tabaraka wa ta'ala yatuma omubaka sallallahu alayhi wa sallam, era nsiimye ndi mumativu okubeera omubaka nga ye nabbi wange. Awo no wawanvu nawo naye ya rabbi akadde n'obutaagala bukiripu buno kuwanvuwa, batuba twagala buli omu akawulirize asobole okukafunamu ebyokuyiga biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, ate akasaasaanye kasobole okutuuka ku bantu bangi, omugaso gubeere nga gusobola okubuna biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan, era nti nsiimye era matidde era ndi mumativu okubeera nga omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala era nabbi we. Kakati wakana haqqan ala Allahi an yurdiyahu, ebigambo ebyo kana haqqan ala Allahi an yurdiyahu, mwana wattu Allah ay kana wajiban awjaba Allahu ala nafsihi an yurdi. Amakulu nti kyateeka Allah yakyeteekako tabaraka wa ta'ala ti omuntu ayogera ebigambo ebyo agenda musiima. Omubaka wagamba sallallahu alaihi wasallam bagabye mu riwaya eri mu sahihi targhib wa targhib, omubaka agamba nti omuntu ayogera ebigambo ebyo agamba nti yekennyini mukulembeze era la akhudhanna biyadihi, omubaka agamba nti ngenda mukwata ddala ku mukono gwange hatta udkhilahu aljanna, okusole muyingiririza ddala ejjana. Amakulu gano gakwatagana na gano nti Allah kusiima bagenda kuwa jana tabaraka wa ta'ala. So kiraba Luganda
Allah kusima abagenda kuwajana biidhnillahi tabaraka wa taala. Nonsogera buluganda bitibwa edduweno njagala tugisomemu insha Allah tabaraka wa taala. Edduwa njagala tugisomemu tutereze ensoma yayo amakulu gayo tugategedde biidhnillah ate tutandika ogikozesa biidhnillah subhanahu wa taala. Tugiteeke mu adhikari zetulinawo zetwakasomawo zetwakayigawo gyongereko mu ebyo byejjukira nabyo Allah tabaraka wa taala buli kumaca n'akawungeezi. Egamba nti raditu billahi rabban, nsiimye okubeera nga Allah tabaraka wa taala ye mulezi wange ate era nga ateekeddwa. Wa bil islami diinan, era nsiimye nti obusiraamu ye ddiini yange. Wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, era nsiimye okubeera nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi wange oba nabbi wa Allah tabaraka wa taala era mubaka we. Egamba nti raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد محمد اللوجي. نعم.